nnyo omugagga aguza oluyimba bannange emitwalo 5 ate tumuddugambegase omukama temuzibirwakubo anti bagengera kana kw'emirundi 5 obaze sente bannange ebasaka bannange mwebale kutola sente mwebale kutunyiriza ate mwagala wakolaki nebaza management abaleeseko mu kifo kino ku Caesars what? Caesars Lounge tulina akayimba ako tudingidde paka ki anti Christmas aba yatandise Masaka bayimbi mulina y'amaanyi nnyo tetubeesiga abayimbi Masaka tutuwadde sente emyaka mingi nnyo era bane tubaagala nnyo mutulabiridde kayimba kyakanya
bana babanji gyembiteeyo ng'omukono kusanya abangi betusembekuwa nabali bafa beewobutwa tokusanyusa bite omukono teguzibirwa kkubo naye banaye Masaka mwalabiramu bayibu akayiba gamwangategedde nnyo kakati banagende yaziza nnyo bageesaba akayiba kagende mu maaso musooke mudigige obudde bukye Krismas oli yatandise dda akayiba mwagala akayiba ebiruteeka sebo ane waliwo omukulu omulala bannaye oseemu n'okola oluyimba Mudigide paka bude kola ki bude kola ki ati bayibu yemasa mwale kwagala sizazi lounge banage mukama bwakubire bagasa Christmas enungi n'omwaka ogw'essanyu bane kutanja fasting era kubeera wano ku Garden Court ngasa tokola omutuyigirwa omwaka kutanja fasting mu Garden Court alwansi Mukama abadizeewo. May God bless you all.